kenda concerns zaffe zino zikole ki naye na wano wakulo zitwala town clerk I know administratively. So members, I think it is section 82 of the local government. Malawe miezi 3 nga yingi neteri jerikati bakajijjawo wiki eno naye mazewe miezi 3. Given the nature, members to discuss. Which is indeed a concern in the division. But Seconds think what is up to. Honorable members, OHT. Namutebi Rose, Councilor Omukyala akiikirira ebyalo Butebe Mulago ne Lwakawuga ate ngero olw'ekisa kya Katonda ze Deputy Speaker wa Mukono Central Division. Olwaleero tutuzza kanso yaffe era wakati mu kuteesa tulabye nga kya nsonga olwa ssentebe wa foomu yatuva ku maaso Mwami Romano Valentino olw'emirimu emirungi yakolera kanso eno. Tusiimye era ne tuyisa oluguudo lubulwemu erinnya lye ne tukitwala nga kya nsonga nti kibengawo abantu bano tubasiibenga nga bakyali balamu nti omuntu abakoze bulungi tewali nsonga lwaki olinda amala okuwummula olyoka omusiimye. Ekyo tukikozeeko era kanso ffenna tukkaanyiza kye kimu nti erinnya liyite oluguudo lumubulwemu. Then twogedde ku nsonga ya kiteeso ekirala ekiyise tuyisizza Speaker ayogedde ku nsonga y'abakulembeze abeefula abakozi ba gavumenti ne beewa obuvunaanyizibwa obutali bwabwe nga bagenda mu masomero nga baga inspectinga okusobola okukikolola ssente. Ekyo kikolwa si kituufu era abawoninze abeweredde n'agamba anaakiddamu okukikola agenda mukwasaako omukono ogw'ekyuma. Naye nga ekizibu naffe tugezaako kinogera eddagala mukisa omulungi leero tubadde ne kanso yaffe wano era ssentebe wa division avuddeyo okulaba nti tusalira wamu amagezi ng'abakulembeze mu kibuga kino okumalawo ekizibu ekyo kubanga kati abantu bagifudde common practice nti tebakyagana kusima binnya mugenda amazzi ago agamaze okukozesebwa nga kwotadde n'amazzi gano gavaamu kazambi kuba kati nga gakukulu okusinga bwe baagala naye nga obunaafu bwe tulina nti department yaffe eya health ate nayo tetukozeemu bulungi kubanga tubadde tumanyi nti abasawo bombi abavunaanyizibwa mu paketi yaabwe ku nsonga z'ebyobuyonjo mu kibuga ate nabo bagenda okwongera obuyigirize bwabwe ate ekyo nakyo nekijja nekitukosaamu naye mu kiseera kino kyetuyinza okukola kwe kulaba nti tulayazinga ne municipal health inspector Mwanyibirwa kubanga era all along tubadde tukolaganira wamu naye nga avaayo najja ayambako naye nga ensonga gyemwogerako yo entuufu ensonga nkulu muno mulimu nno n'amasomero agamu ate nago tetuyinza gasipeyalinga tutagoogerako kubanga tuvudde emirundi nyingi abakulembeze mu masomero gano gatuukirira tulabe nga nago geetereza mu nsonga z'ebyobuyonjo naye bannaffe abo ekibi nti they are not complying, very very adamant and very arrogant. Ebintu babikolera ddala nga bwe baagala ate nga beerabidde nti bagonjola abaana ba ggwanga. Osobola kuba nti ogonjola mwana wa ggwanga ng'olowooza nti ojja kubeera ku lubaawo kwokka. Ebyo byokka by'anaasobola okutwala mu career education nti anaabijja ku lubaawo byokka kubanga bino ebirala bimukwatako. Tulowooza nti twalibadde tutandikira eno ne tulaga abaana baffe ekituufu nti obuyonjo butandikira mu mbeera eno naye amasomero ago gatukoze bubi. And some of these schools, they are big schools. Tetugagala nnyo okuvaayo ate tutandike kati era okuba disclosinga nti essomero lye lino oba lye libo beemanyi kuba tubaddewo ebinuuni mingi tubatuukiridde mu mbeera ez'enjawulo ng'abakulembeze abakozi baffe aba gavumenti naye tebannaba kuvaayo oba nti bakola ekyo ekituufu naye nga ku nsonga eno erijjeno mu kibuga kyonna kutwalira awamu ekibuga kyaffe tekirabika bulungi mu mbeera z'ebubuyonjo era tutakisize town clerk okulaba nti ebifo ebyo abasawo bano mwe batuula bwe baba nga mu kiseera kino tebaliiwo alina okukwatagana ne town clerk waffe wa municipal council oba ye supervisor waabwe ow'okuntikko balabe nga wakirijjira emirimu bagiddamu kulangibwa abantu gye bali abasobola okugikola bajje bagisabe bagikole tulabe nga ebyobuyonjo mu kibuga kino biri restored bakama baana. Meya wa Mukono Central Division olwaleero tubadde ne kansa yaffe era ebimu ku ebyo ebyolekedde mu kansa yaffe y'ensonga ya District Service Commission. Kinajjukirwa nti ffe ebibuga nga tutudde wamu
twalonda omukyala Kiyondo Stella awatali kwesalamu kuba yayitawo nga tavuganyiziddwa naye oluvannyuma embetezi yatandika. Chairman wa district yewe yakizuula ng'omuntu nti omukyala gwe twalonda nti yali tasaanidde. Olupimo olwo twalema okulufuna era ffe obaddamu okutuyita okwogera okuddamu okulonda omubaka omulala twali tetusobola kubanga amateeka chairman wa district awamu ne kaawo be baatuyita era be bakondaktinga okulonda omukyalo n'alondebwa. Ensonga ndabika nga bwe yali etambula era yali ya buntu. N'olwaleero luno tulina service commission, ekintu ekitukosezza ennyo okugeza no mu Mukono Central Division tulina abakozi ba municipality abaliwo tebamala, abamu baddayo okusoma, abamu bafudde. Ne service commission tesobola kubeera nga ekola omulimu gwayo. Ate mulimu n'abakozi nga beeyisizza bubi nga beetaaga okukangavvula oba okuwummuza oba okwakankula ku lukangaza lw'abakozi mu mbeera efaana bwetyo. Naye byonna bikolebwa service commission. Kale tukubira omulanga bakadde baffe kati ensonga beekwatako naddala bakaluba ku district n'olukiiko lwe etuyambe nala ensonga ezo. Tuwuliddeko nti ensonga eno chairman Babusula Bisimenda nti baagenda ne bateeka omusango mu kkooti okusobola okutaputa n'okuyita mu mbeera y'amateeka nga kiraga nti nno be balina obuyinza okutuwa memba owa service commission mu bibuga muno. Kyentegeerako nti etteeka lisobola okuba nga liri defective mu ngeri gye lyawandiikibwamu naye nga practically manyi nti ffenna tukitegeera bulungi nti ebibuga bituula ne executive zaabyo zonna ne bironda memba oyo. Obuvunaanyizibwa bwa district executive committee okupresentinga omuntu eri council n'agenda mu public service n'abeera ng'ali scrutinized. Kakati omulamu ogwo oba omuwendo ogwo ogusembe oguva mu public service commission naye kinajjukirwa nti ndowooza omukyala yavaako obuzibu yabadde chairman wa district service commission ebbanga ate bagenza okwetooloola abamu nga balaba nti takwatibwako mu musango gwonna mu mbeera efaana bwetyo. Kale ze mbadde ndoza twalekakkanyizza ne tukkiriza embeera yonna nga bwefaanana. Either omukyala nakkiriza kubanga tulina musabusabi okuvaamu, bw'abanga tumusabye n'aba nga ya resigninze kyanguwa nnyo, oba ne chairman wa district akkiriza tosobola kuwangula byonna mu bulamu bw'ensi, nakkiriza omukyala n'atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe bwamuba. Naye nga mu bumpimpi omukyala oyo yalondebwa nga naye kamwa kwogera naliwo era yayitawo nga tavuganyiziddwa, era ffe nga abaamulonda tetulina buzibu kuba ffe twali tetulonda bibiina, twali tulonda busobozi bw'abantu. Ate ekisinga obukulu nti ffe era nga abaali bamanyi ensonga kuba nze ndi chairman wa National Platform Mukono Municipality naye ffe tutaatawana kuteekateeka muntu wa NUP kubanga ekyekifo tekikolebwako muntu mu mbeera nga yeekusa ku omubulire watule. Ngenda kusaba n'abakulembeze bwe tuli wano bwe tumaliriza twambuke twetabe mu lukiiko lwa Mukono Municipality eri mu point ya Uganda efulumya ebintu, efulumya abatambula ate nebayingiza, ate nebeera kumpi nnyo ne industrial park. Kuba industrial park eteekwa buteekwa okukola ejjagenda nga yeyongera okukula. Kati n'olwekyo tuyina omukisa nti awo we tuli watuwa ebbeetu ne watuwa n'omukisa okusobola okukula. Naye ekyomukisa omubi buli kaseera konna tuli mu bakulembeze nga tulwana. Siriimu mukulembeze wa ntalo. Era kyendowooza nti nga Mukono tulina okuvaayo n'eddoboozi limu ne twaŋŋanga central government, ne tuyita mu parliament, ne tuyita mu bitongole ebyenjawulo okugamba nti Mukono tetugabanye ku keeki ya Uganda. Ate Mukono bw'ogiryazaamaanya olyazaamaanya Uganda. Toyinza kubanga olina abantu bangi nnyo abajja mu industrial park, mulimu abajja okunoonya emirimu nga naye tolina ne bwe bagenda kusula. Toyinza kubanga olina ebimotoka ebyo byonna ebiyita wano naye nga tolina makubo. Ekirala amakubo ge tukola gonna mu Mukono Municipality
agakolebwa local government gakolwa nga galina siiri emu oba bbiri kubanga gaba gakutwala emmotoka entono naye buli kakubo konna kakolebwa emmotoka ennene zikayitamu amangu ddala baasi ne zijja twera ne zijja ne zimenya n'ekyo tulina okutwala ensonga yaffe eri central government nti emmotoka ezikozesa amakubo ga mukono 95 ku 100 si za mukono n'olwekyo gavumenti erina okuleeta ebitundu 95 ku ssente ezeetagisa okukola amakubo ga mukono ate ne local government enoonyayo ebitundu beka 5 naye ng'abakulembeze njagala obbagamba ensonga z'okuddaana okulwana okwerumaaluma tezigenda kuyamba kitundu kyaffe kukula tetufaayo ani ali mu ntebe oba wa kibiina ki oba wa kibiina ki naye ffenna tulina okusoomoozebwa kwekumu tulina ebizibu bye bimu n'olwekyo tuteekwa butuuka kutuula wamu ne tugamba bino na bino bye twagala okuteekako essira twagala okuteeka essira ku makubo twagala okuteeka essira ku masomero twagala okuteeka essira ku malwaliro n'ebirala bye tuba tusazeewo ffenna ne tuba nga tuwomba wamu ekyo kye kisingira ddala obukulu ekyala luguudo lulamba ekyo kiwedde next item okay mukkirize bakadde bange. Thank you, Mr. Speaker.